Alright, ladies and gentlemen, there is no better way to start off the news with Maulega mwana mlenze Eddykenzo side zeri mu Cote d'Ivoire jali munange ensonga ezigenda maaso mu bulamu bwa mwana mlenze Eddykenzo zo za ssanyu ate za nnaku. However much njagala nnyo engeri Eddykenzo gyakwatamu ebintu bye n'engeri gya appreciatingamu ebintu bye n'engeri gyatwalamu obulamu bwe nti nabutwala okubanga buli very easy nnyo era nga z'ensonga lwaki ezimu kuzirya mukuumidde w'omulabaawo. After Parliament ya Uganda omukulu Mutukulu Kadaga amanyiddwa nga Rebecca Kadaga yavaayo n'aba nga petitioninga Minister of Internal Affairs okulaba muno ekwata n'ekomyawo omuyimbi nakinko amanyiddwa nga Edlisa Musuza eyasomoka Lwera ng'amannya ge gakozesa ng'omuyimbi bamuyita Eddykenzo. Nanyini big talent omwali abayimbi nga Big Eye omwali abayimbi nga Jostede abayimbi nga Tip Swizi abayina abala bangi nnyo nga right now vice we yesewasewo wegomba owuli oluguudo lwe lumu olw'e Masaka New York oshegedde n'abayimbi abala bangi nga manager we ye manager Beta yali omushuwe yali akola video edde nnyo wali ku Live Studios kati omukulu Eddykenzo munnange eyo natwa twamanya gye byakkira just bagamba genda kikwata mpola mpaka ng'ennyonyi zizeemu okuflyinga basobola muno bakwata omukulu amanyiddwa nga Eddykenzo bamulete mu ggwanga la Uganda naye ekibadde kigenda mu maaso mu bulamu Eddykenzo kibadde nti nno omwana mulenzi ono yavuddeyo over the weekend n'agezaako kubanga yeetondera banamawulire bonna naddala no mu ggwanga la Uganda abadde bagezaako pushinga abadde yali yagamba yali yagezaako okuyisa obubi mu bigambo byayogera nga tebayogera ku mawulire ge ag'okuba munayagala okuba nga ava eri gyali akomewo wano mu ggwanga la Uganda. Kino kyavaayo oba kyaddira oluvannyuma lw'okuba muno Kenzo yavaayo n'atandika okuba nga akola campaign ya Bring Back Eddykenzo to Uganda mu biseera bya quarantine oba ebya lockdown ne bannamawulire abamu ne bagamba Kenzo okaabakaaba nnyo osimanya Kenzo tutamiza naye buli kimu gw'oyogera buli kimu biki Kenzo kitamuyisa bulungi n'ava n'agamba naye baganda bange wesiwawa interview nga muyomba bwesikola ki nga muyomba kyokka nange ate njagala essaazi omulina okunyambira ennyo mawulire mugatuuse eri omukulembeze w'eggwanga ate we musinga okunkubira lwaki why government where are you oshegedde journalists where are you nayogera ebintu bingi naye yavuddeyo neyokuba mutima n'agamba maybe abantu bano ebiga byayogerako tebyali birungi so yavuddeyo neyokuba mutima n'agamba nti no yeetonze waba alina ensobi yonna gye yakola eri bannamawulire bw'aba alina ensobi gye yakola eri omuntu yenena mu ggwanga lya Uganda ayagala obbeetondera ndetse kwetondera yenena n'agamba is very sorry era asaba mumusonyiwe nnyo simply because mu buli mbeera ng'omuntu asobya is just a human being yagenze Kenzo I'm just a human being I can also make a mistake. So for that reason, please forgive me. Oshegedde mutwale ng'omwana wamwe munzaale munsonyiire ddala because nkyabeetaaga ate namwe mukyanneetaaga. Oshegedde nagamba muno tetusobola kubanga tulwanagana ate nga tuli bannayuganda yagambye muno guno omulimu gwendimu ogw'obuyimbi gwetaaga bannamawulire nammwe bannamawulire mwetaaga okulipoti mwetaaga abayimbi okuba lipooti so ensonga eyo munsonyiwe muve ku ŋŋambo z'abantu abanjogerako ebintu ebingi ennyo ebitalina makulu. So Eddykenzo njagala okukongratulatinga about you coming out no realizing ensobi so many people that don't realize their mistakes which is very bad by the way. Nze jjajja wange yaŋŋamba nti nakagambo sorry katono nnyo bwe kati naye kamalawo ebintu binnyo ka moving mountains so what toli ready gamba sorry kitegeeza muno toli human being ate what toli ready kola mistake kitegeeza toli human being so mistakes are done by human beings but still if you realize that you have to say sorry please come out and say sorry okitegedde bunnyo. So for that reason Eddykenzo njagala okukwebaza nnyo olw'okubanga avuddeyo n'otwetondera ffe bannamawulire abaali batakola mawulire naffe abaali bagakola n'ogamba tuli one blood tukole ensonga eno era twagala ogamba muno hashtag is Bring Back Eddykenzo. Twagala Eddykenzo omukomyewo Uganda our BET winner our Afrima winner our every award winner ne ekyo tumulinze ogenda kuba nga ali nominated mu Grammys so kuba nayo ng'agireeta wano but anyways gegamole agafa ku mwana mulenzi Edlisa tanaba kubanga afuna mukazi akyanoonya sawala mwena gye muli musobola kubanga mukola ki nga mumweyunia mugenda mu kabox ke ku Facebook akozesa Eddykenzo buli wamu akozesa Eddykenzo so musobola kubanga mugendako muka inbox ke nembeera nga ate mwogera mu kona naye nga gegamuli agafa side zeyo muzikize mberekereze tube nga tukwatagana mawulire agaddako nkyalina mangi nnyo tovaawo kyoyinza okukola kiki mugenda ku Facebook yange bagiyita KingSmith obeere ng'ongoberera bulungi nnyawo follow najulwadda but follow me up ate wali ku Twitter ndiko nga KingSmith official ate ku YouTube wano nyinini subscribinga bampita Celeb Jazz Extra. Mbagala nnyo musibe bulungi mwera.